nsi yattu Uganda. Bino byonna tukusaba nga tukkiriza nti gwasinga byonna era gwayanukulawo tusabe ffenna ne tuddamu nti Serena Hotel na 10 January yatuze obutongole okusaba okubeera omugenyi waffe omukulu era okusaba Omuganda afukamira ekitiibwa Katikkiro tusabuukirize omulimu omugenyi waffe tuwe ku masannyalaze ag'Uganda tujja kuba basanyufu nnyo, tujja kuteekerateekera bulungi nnyo, enteekateeka nnungi kyangwa olabe ku Spice Diana ng'akooka temanyisibwe bulungi ogenda okuba okusoose naye kino kyanjawulo kubanga emyaka 10 kitegeeza kyamaanyi gyendi era tulaba engozi oyambako art industry bayimbi otubeereddewo nnyo kyoboolaba tuyinza okwebuuza lwaki tuddukirawo kubanga naawe watwaniriza era otwagadde omutima ogwo togukomya ku nze era togukomya kati kubanga byokola tubisiima era twongera on behalf of the artists nze ayongera okwebaliza ddala n'Obuganda bonna ne bali nnyo mpozi n'okwebaza TV yaffe ya Buganda BBS ng'omuyimbi nze gyenyumirizaamu kubempadi platform n'okutuusa obubaka eri bafaani bange era Ssaabasajja Awangale ne Radio CBS ey'amaanyi ennyo mu ggwanga. Ssaabasajja Awangale n'Abafirika agerekera Obuganda olwawo tuyanze Baya ajala namukwayo omukama wange muyimbi erinnya lyakozesa ku stage etusinga mumanyako okutegeeza mukama wange nti omukyalo ono Spice Diana etutumulye tanalikozesa wiki kubanga obuyi emyaka 10 naye bwenamunoonya mu bakozi b'etutumu obulala mukama akyamusaasidde akyalikutte bulungi okulaba nti awa ekifaananyi ekirungi eri abalala baagala okujja tulwali okuyimba. Mukama wange ekikulu ekiri mu myaka gino 10 kyagenda okujaguza lunaku olwokutaano atambula emyaka 10 naye ng'obuvunaanyizibwa buli tugamba nti myaka 10 weebale era walyendalereka nze naawe kikulu nnyo walyendalereka bwekityo kati ku ssaawa eno tulina otandika okuteekateekera emyaka emirala obanga ovudde ku stage obanga okyali ku stage obanga weeyongerayo muzungu kyayita career transition bonna amala kino tuddawa abayimbi bangi basanze nti bavudde ku ddaala ate tuzembakola ki tuzembala bwate bateekateeka nti bwamala kino adda mu ki juzijuzi bwali bato ne kati tuuzi ate era juzijuzi tuli bakulu era tulina katuwa buli muntu yenna bwatu bwatambula nekikulu nnyo okuteekateeka embeera eyo tusobola okutambulira. Mukama wange
baddala nabo ne bagula ebijoozi ejja Kabaka Bafuderera omwaka oguwedde. Nolwekyo akabonero kaali kalungi nnyo yalaga abalala tetusuubira kubamu mu mwaka guno kaweza n'emyaka 10 ate agenda kujja tudduke ate ku ngeri ki ddala nnyo n'okuwagira emirimu gyaffe egy'enjawulo. Kabaka okusoboza kwe tulina kyabayirwa tebafugika nga bafugika tutulisise lubayitawo olusobozi obuliwo omuyimi n'aba munene okusinga abamutwala. So nga Kabaka wange n'Obwakabaka bulina obukulembeze ne bwaba munene otya ng'olyeyo tulina okubeera obukulembeze bwa Kabaka n'engeri etutambula. Kati nsaba abayimbi bonna gye bali bagoberere obukulembeze bwabwe oba kita management naye nga Kabaka wange kikwewuunyisa ennaku zino kitwayitanga management ate nga bagayita gaali olulipeko bagiyita ki gaali ekyogenda okutta abantu abanyumirwa mulimu obuffe buno obuyimba songa obuyimbi bizinesi ddala mu nsi yonna. Omuntu omu ayimba obulungi ayinza okulakulanya byava n'akulakulanya Buganda ate n'akulakulanya Uganda eggwanga lyaffe n'ebitone ebigenda maaso. Kamwange President ono terese kuwulira nze bonna bonna bagambi bazze kubo okuwulira ate bwabanga owakika kyamulo Kamwange afuna akakwati k'ensuso kubanga beebogo buli bw'omusanga afukamira n'abafundo asabamukyala n'omwami mukwasa Sseggwanga n'ayitaawo. Kamwange olabe Kamwange musabanguke omyeko gituli Kamwange ne n'okwagaliza Sipasitayana sho ennungi olunaku olwokutaano. Ssaabasajja Kabaka Robert Sserwanga Ssaalongo Oweekitiibwa ono Oweekitiibwa Israel Kitooke Kazibwe Minisita w'amawulire okukunga abantu era omugezi gw'Obwakabaka. Omuntu mukulu ekyekaniddawo oba oyagala ensonga z'abantu bazimanye nga zisimbuka wano mu Mmengo ye minisita owaazungiriza akuwadde ekitiibwa ky'amaanyi wadde simusuubira nti ajja kujja okubeerawo kubanga Oweekitiibwa Sserwanga ye minisitule ye eno Kabaka yagimukwasa mulimu abavubuka emizannyo n'ebitone naye Oweekitiibwa oli abadde ayinza n'obutabeerawo awo nno munnange wamukisa mbeebaza okujja era nsanyuse nnyo okubalabako nga bulijjo njagala nnyo abantu abajja wano mu Bulange kubanga Bulange yaffe ffenna abantu abakola emirimu egy'enjawulo nga bwe muli ne bannabitone bonna balina okumanya nti ng'abakola bonna bajja wano nabo balina eddembe okujja wano kuba ffenna Kabaka yatuzaala Kabaka ye kitaffe era omuzadde alera abaana be n'olwekyo bannabitone nga ggwe nsanyuka nnyo bwe mbalabako nkukulisa emyaka 10 ng'oli mu kisaawe ekyokusanyusa n'okuyimba. Emyaka 10 mulimu bonna tigikoleka. Singa oyogera n'omusuubuzi n'agamba nti nsuubudde emyaka 10 kubanga ffe bannamateeka bw'oweza emyaka 10 ng'okola amateeka osobola n'okulondebwa ng'omulamuzi w'ekkooti eno high court. Oba tonnaweza myaka 10 nga munnamateeka tebasobola kukulonda nga mulamuzi wa kkooti enkulu high court. Ekitegeeza nti mu myaka 10 omuntu abeera agundidde ku mulimu gw'abaakola. Era batugamba nti kampuni oba emirimu egiweza emyaka 10 naddala mu nsi zino ento mitono nnyo abantu abasinga batandika okukola omulimu myaka 2-3. Waliwo n'abayimbi nze bemumanyi bo bannabitone abataweza myaka eno bagenda ne bajja wano waliwo ne basisinkana ndi muyimbi muto ndi muyimbi muto naye bwenjuka kati sikyabalamu. Ekikulu
emirimu gyonna gye tukola tetulina kugijjako maaso. Nagambye abantu mu bubaka bwange bwe nawadde obw'omwaka nti omulimu gw'okola gw'osazeewo okukola tukole n'amaanyi go gonna n'emmeeme eyo yonna n'okwagalako kwonna. Ate nakusomye ng'ogamba nti tewali kintu kyonna kiyinza kwekikamu nkubo lyo ery'ekitone ekyo. Nabisomye mu mawulire nti ne bwaba omusajja tojja muganya. Yabyogedde babiwandiseko mu mawulire, minisita wa mawulire yabyogedde. Eyo yembeera mulimu okuwangulira, kubanga bw'oteemalira ku mulimu ebintu ebirala bikuwugula. Nabuuza Hajjati Profani Kiyimba we Masaka alina woteeri, nimugamba osobola otya okuzimba woteeri eyo, oli mukazi namwandu bayafa ate mukazi muto. N'agamba kyenasooka kugosonyiwa abasajja kubanga bangi nemeseza emirimu gyange, oyagala genda kusuubula bintu omusajja ganjagala kukulaba enkeera. Bwatyo byeyaŋŋamba. N'olwekyo kirungi nti omulimu guno gubaddeko emyaka 10 so nga ate muyigirize nemakereko otuukayo mumala. Ate nga si kya bulijjo nnyo mu bannabitone. Okuyimba mulimu nga Oweekitiibwa Sserwanga bw'ayogedde. Kufaananako omuntu akeera n'agenda mu nnimiro n'alima emmwanyi. Kufaananako omuntu akwata ennyonyi n'agenda e China okusuubula. Kufaananako akeera n'agenda mu buwino oba okusomesa mu ssomero oba okugenda okusiba ettaayi okukola obwalwe. N'obuyimba bwe kifaanana. Era ntera okugamba bannabitone, bw'ojja ku stage oba tozze kutusanyusa oba ozze kukola mulimu, okusanyuka kwe kujjira mulimu ogwo, oba ozze kukola mulimu oba tozze kusanyusa. Era bannabitone bangi ekyo tebakimanyi, kyebavaanuza beeko obusolosolo minisita bw'abadde ayogeramu. Omulimu gw'okukola mulimu ogwo kireka bw'ogenda nti tugambe oli mujjanjabi n'ozanyirazanyira mu mujjanjabi, era obubiri olusabasawo tebazanyizanyi n'abalwadde, era obujjanjabi tebutuuka. Bw'ojja wali ku stage obuze ku mulimu, era omulimu okunyirira guwa budde n'amaanyi go gonna. Era abayimbi bwe basisinkana, bwe baba abayimbi abakyala nga ggwe nga balungi, omukyala musi mulungi ab'enkuba baba balabe kaakati n'akulembeza obulungi n'atakulembeza mulimu, era omulimu gumulema. Obulungi bwo ezo nvandiirwa, omuwumbo gwe kuyimba gwe mulimu. Manyi bafumba emmere tuba tutunulidde ettooke naye bateekako olusembe endiirwa nakati ebuddu eyo baziyita bayinsuga doodo, ezo nvandiirwa. Obulungi bwo nvandiirwa. Omulimu guno ogw'okusanyusa n'okuyimba kyekikulu. Ate abayimbi abasajja nabo bagamba bambala bannyo, bambala enjegere, ne bayimba ebintu ku mibiri gyonna ebibiwandikako, ne bambala engatto. Nagendayo mbaga omuyimbi naye nali siraba ngatto efaanana bweti, engatto eyina enyindo esinga n'omutwe gwange omunene naye bijegere oluusi bavuga emmotoka baagala emmotoka okutiisatiisa. Ebyo byonna nvandiirwa. Ndowooza omuyimbi omusajja bw'ayambala enjegere n'asumulula essaati ne balaba ebikongoliro wano, baagala nnyo okulaga ebikongoliro wano ku lubuto okuliko ebikongoliro, abakyala ne bakuba enduulu. Ezo zonna nvandiirwa. Omulimu oguli gwe mukulu. Abantu babagambye ogenda kuyimba ssaawa 2 ate otuuse ssaawa 6 za kiro, oyimba ennyimba 2 n'ovaawo n'obafuma n'okola ki? Oba tutegedde nti guno mulimu. Era ekyo kyekiremesa abayimbi baffe okumanyibwa ne wabweru w'ensalo zaffe, kuba tebatwala kuyimba nti mulimu, balowooza byakusanyusa, babakubira enduulu nga bayise ebimakubo
ekyo kirungi nnyo okukubira endulu era bw'oba bakukubira endulu ewala Katonda kitegeeza nti omulimu okole omaaso gateeke ku mulimu. N'olwekyo nkowoola abayimbi